Ku ntandikwa y'omwaka guno ttiimu ya Kcca enongezanyira mu ligi y'eggwanga ey'oku ntikko eya Uganda Premier League yalangirira nga bwe yali egenda okutandika okuzimba ekisaawe kyayo ekya Philip Omondi Stadium okukituusa ku mutindo ogusaanidde okuzanyirwamu emipiira egiri ku ddala ly'ensi yonna. Olwaleero kampuni y'ebyempuliziganya eya MTN Uganda essa omukago ne ttiimu eno okugiyambako okuzimba ekisaawe kino ekibalibwamu obuwumbi 10 obw'ensimbi. Semadov Sen ono nga mukungu mu kampuni ya MTN Uganda agamba bagenda kukwasizaako ttiimu eno ku ddimu lino n'ekigendererwa ekyokulaakulanya omuzannyo gw'omupiira mu Uganda, era ekisaawe kino bwe kinaba kiwedde kigenda kuyitibwa ekya MTN Omondi Stadium. We need to set some legacies, okay, and today we have come here to essentially try and set a legacy, okay, which will come back and make us proud for years to come. It's not a short-term thing for us. Elias Lukwago ono nga ye muyima owa ttiimu ya Kcca agamba okuzimba ekisaawe kino kugenda kutandika mu butongole omwezi ogujja, era ng'omulimu guno gusuubirwa okukomekkerezebwa mu bbanga lya myaka 3. Era nga resources ze tulina tezitumala. Twasooka ne tufunayo buwumbi 2.5, sente ezo nga teziyinza kumala kisaawe, ne tugamba tusooke tukizimbeko mu mitendera. Era we tusoogerera kati at least contract egenda kusayiningibwa obutasuuka next week ekyali watone jenno bw'eneemalirizibwa, kubanga buli kimu kitambula mu mitendera. Bw'eneemalirizibwa technical team ekole buli kyonna ekyetaagisa, omwezi ogwa December nga tegunaggwako tusuubira enteekateeka zonna zijja kuba zitandise. Ate Martin Sekajja ono nga ye ssentebe wa Kcca agamba ekisaawe kino we kinaggwera kigenda kuba kituuza abantu abasoba mu 1,000 wabula kigenda kuzimbibwa mu mitendera. Feezi esooka tusuubira ejja kutwala emyezi 18, eno eya VVIP. Feezi eryeddako naye ejja kutwala emyezi emulala 8 eri mu Kirasha ne ludda lw'Enaggulu. So tusuubira nti mu myaka ena tujja genda tukikola bwe tutyo mu feezi ezo ez'enjawulo. Kcca yemu ku ttiimu ezanyira mu ligi y'eggwanga ey'oku ntikko eya Uganda Premier League era yakawangula ekikopo kino emirundi 13 ng'ogwasembayo gwali mu sizoni eya 2018-2019.